At first yatandika ne statement yegamba nti useful idiots. Abasinga twali tetukamanyi naye twakayigira ku mukyala Betty Nambooze Bakireke. Emabega kawo abadde mulwadde era bannabyabufuzi bangi bagukozesezza ng'omwagaanya okwagala okubuzaabuza bannayuganda the fact that ndi madamu teacher tabaddeewo. And guess what? Olwakomyewo weyatandikira weyakoma luli weyatandikidde. Betty Nambooze Bakireke yabadde attidde Asumaani Basaalirwa mu studio za NBS. Tambuza VDN etuke ku buli munnayuganda. Tambuza VDN etuke ku buli munnayuganda. Now Betty Nambooze oyo yabadde nga nnyonnyola ng'asomesa munnamateeka Asumaani Basaalirwa etteeka lye bayisa mu Parliament ery'ebibiina by'obufuzi. Betty Nambooze Bakireke yakozesa statement egamba nti Asumaani Basaalirwa alina amagezi amasiru. Mukama Katonda. Omukazi yamugambye Asumaani Basaalirwa alina amagezi amasiru. Simayo nga yakamala tugamba aka useful idiot. Yatugambye akokuba n'amagezi amasiru. Era n'amugamba fuba nnyo okulaba nga katukozesebwa kwogera bigambo bigenda kulemesa bulamu bwo even out of the Parliament. Because Asumaani Basaalirwa yasoose okuwa submission ye byonna byayogedde nga mbutuufu omudumbu agutunuuliza National Unity Platform ng'alagira ddala nti musajja munnamateeka amateeka agamanyi naye agatafuta kifuula nnenge. Kyovola yamugambye mbu Basaalirwa alina amagezi amasiru. Njagala owulirize Betty Nambooze Bakireke kye yakoze Asumaani Basaalirwa ng'aweereddwa omukisa okwogera. Yasoose yamukutte mpola. Omanye okubanga oli mu kulya mmere nnyingi naye ng'emmere gy'olya kuliko ennyama n'ogamba kansuke mmala osamba emmere eno akanyama nja kasembyayo leyita. Nambooze kye yakoze Basaalirwa njagala owulirize. Tambuza video. Basaba ne banyabo abatulaba mbalamusizaako nnyo ne nebaza Katonda omulungi w'ekisa atampadde omukisa okubeerako wano nammwe. Kakati waliwo omukulu Katuntu olunaku lumu balina bye baali bamugamba okukola mu Parliament nga balina kye bamugamba okukola. Nayimuka n'akola remark emu wadde siri lawyer naye yampa okuyiga okw'amaanyi. Yagamba abooluganda temujja kunzivuunusa mateeka kifuula nnenge because I have life after Parliament as a lawyer. Nti sigenda kwetaba mu kuvuunula tteeka kifuula nnenge kubanga ndaba ninayo obulamu nga munnamateeka oluvannyuma lwa Parliament. Abaganda bo mu njogera yaabwe ne bagamba jjajjange yagambanga nti baana battu ne bw'obanga oyogera olekangamu obuli kuliira emagombe nti like there is always another day when you shall be required to present yourself ku nsonga yemu. Era omuganda n'agamba era nti ohemukidde ebunyolo ng'atalidda Buganda. So abazungu balina ekintu kye bayita intellectual dishonesty. Kati intellectual dishonesty bwekukwata ng'oli mumanyi tewali kubuusabuusa naye amagezi go n'otandika okugakozesa naye nga baga nti nga amagezi ga Wakayima aganga Wakayima alina amagezi naye nga gakulya banne. Kakati
kyebabaga nti gundi oyo alina amagezi amabi. Kati mbadde neewazisa Sheikh Haji mwanyinaze lawyer wange gwenjagala ennyo okuserengeta eyo. We definitely have life after parliament nga abakulembeze oba na bino oba n'obusungu bwa leero oba n'obutakkaanya bwa leero. iPod eyasookawo ndala kwa iPod eriwo eya 29 ndala kwendo. iPod eri nno eyasookawo nali nkyali mwogezi wa DP. Njijukira olunaku lwe baali bagitongoza mukadde wange Sebaana Mukama mumuze mirembe teyali ne mu Uganda yali mu America. Netu resolving ang executive yente tujja genda naye natu overruling tuba tutyawo ku radio nga fe tuli andi Mzee Sebaana ali muki ali mu State House bali bakava mu kulonda kwa 2006 twali twakava mu kulonda kwa 2006 era we bagende yokolo bayogera ebigambo bingi nnyonyonyonyo ebyamagezi bwe bafuluma nina ne ka video ku simu yange Mwami Museveni n'agamba mbu Bwanika gobonyonyola abala bali boogera naga Bwanika nawe yogerayo Bwanika yogerayo nga iPod eyenjogeraganya eyo abazungu bali bagambye nti akirungi ebibiina ebimu okwogeraganya naye nga muteeka mwalimu etteeka ate erisaawo omukago gw'ebibiina ettongole era ng'etteeka eryo lisaawo ne National Consultative Council nga ne muteeka eryo bagamba nti n'ebinaayogerwanga eyo binajjanga muki mu palamenti naye ng'ate byo bino ebirala ebya iPod bino ebisooka nga byo tebirina gye biraga. So omutima si gwa butayagala kwogera naye omutima ne gubeera ku gw'oyogera naye kubanga bw'oyogera ku bigambo bye baayogera ne mukulu Sebaana ne baani mu budde obwo bwonna tewali kyakola ki kyatuukirira naye mu budde obwo twali Uganda ng'eggwanga lyali terinagenda mu nkola ey'okufinansinga ebibiina byaki byobufuzi. Era mukadde waffe Ssemwogerere yawandiika n'ekitabo kiramba political party funding ng'alaga nti amawanga gonna amagunjufu gavumenti erina okufandinga ebibiina kubanga gavumenti ate yali etaddewo yo nga muteeka eryaliwo mu budde obwo nga teraga nga tewa bibiina ssente naye ng'ate ebikugira gye bijja ki ssente ng'egamba Uganda teriyo muntu yesimbyewo oba kibiina kya byabufuzi kinaafunanga ssente mu ggwanga eriri hostile eri Uganda. Mu budde obwo bayogerako ku Rwanda naye nga tomanya ggwanga ki enkyali basobola okukeera ne bagamba nti mwe muli hostile gye tuli nti ate ne ssente bw'onooba ngozi w'ekibiina ky'ebyobufuzi nga waliwo restrictions zaaki z'amaanyi kankusomereko ezimu era ne muteeka lino epya bazimaintaininze. Esooka that all donation to a political party from foreign countries or organizations that no political party shall receive donation from a foreign country or organization unless as approved by government. Nti tosobola omanyi waliwo dda ebibiina musize bweru abantu baagala okutonera bannaabwe olw'okuzimba democracy mu nsi yonna because a threat to democracy anywhere is a threat to democracy everywhere. Ekyo ne bakiteekako restriction ne bagenda ku kyabano ne bagamba nti donations in Uganda by Ugandans shall be done by identifiable lawful and identifiable Ugandans. Nti ate bw'oba munna-Uganda nga naawe onootonera munnabyabufuzi oba ekibiina wanu oteekwa okuba nga gwe oli mukwasi w'amateeka naye n'ekyokubiri nga otegeereddwa nti kungu akola ku NBS yawadde NUP miliyoni 100 era nga ssente ezo bw'ozifuna ozitwala
nezibeera directed by electoral commission nozideclaringayo nezibeera directed by electoral commission nga zirina kgenda ku kintu kya mobilization and campaigns. Kakati mu kunyigiriza okwaddirira nga bagamba Museveni tosobola kunkugira gye najja ssente ngate naawe toyagala kutuwa. Kakati anda muteeka recently, it is very recent, kizeewo oluvannyuma nnyo wano ne bagamba nti kale kati buli kibiina wajja kubangawo omutemwa ogunaaweebwanga ebibiina by'obufuzi naye nga tusinziira ku bungi bw'abamemba be bakola ki be balina. Naye ngeri iPod gyeri wabbali era eyo ogwo omukago ogwali mu tteeka ogugatta ebibiina by'obufuzi NUP gubaddemu. N'olwaleero Katana yatukiikirirayo omukyala Jole Mugisa eyali vice president owa National Consultative Forum yatukiikirangayo. Therefore tetugaanangako ate ne one time kubeera anda omukago ogugatta ebibiina oguli mu mateeka. Wabula kye twagaana gwe gutali mu mateeka. Bannayuganda kye basaana bamanye nga mbaliriza nti ennaku ezo from nowhere Mwami Museveni ng'amaze frustrating bali ba donors yakutte nakiri ekyabadde ekya munno mu kabi iPod ebadde munno mu kabi ne bajja mu parliament nga bakozesa numbers zaabwe nakyo ne kifuuka teeka. Oyo bamuyita Maama Betty Nambooze Bakireke. Nagambye mu bantu bonna abava mu kakundi ka DP, Nambooze is one of the few left outspoken human beings. Dojja tunulira Kiriki nga bwe yali ojja laba bampuuga beboogera, ojja wulira kati Sseggona byayogera, ojja bawulira bonabona nga Kiriki bwe yali Kasiba Nte byayogera, ojja wulira Bamukaaku beboogera nga mbutuufu amazima beboogera emisana si beboogera ekiro. We are so glad nti at least Nambooze however omuntu asobola okukyuka naye ekiriwo as of now ebbanga lyonna bali abasajja balina kali akantu kabwe nti kyali wange ne waaba apamye nja bagamba oyo tapamye ice cream. Ye Nambooze yagamba no sijja kikola. I bet if Sseggona can sit on the same podium with Nambooze ku TV, era omuntu yenna eyabalidde basaalira okujja kweyo show nga Nambooze naye kwali yamubalidde kafu, because ye Nambooze ajja kwogera atekewo kike alekere ffe abantu tujajinge. I bet if Mpuuga can never sit on the same show with that woman, omulaba oyo mukyala omulaba nga okusaaga naye alayika alimu abasajja nga basatu bannabyabufuzi. Wobanga ofunye omukisa owulira ebigambo Asumani basaba byayogedde mutuufu bimalamu amaanyi. Yensonga lwaki omukazi aze n'amugamba nti olina amagezi amasiru, nti akozesezza oba obusungu bwe oba yasusuddwa oba ki ate okwagala okujajinga intellectuality ye afuuse omusiru olw'ensonga ez'ekisiru ge magezi amasiru. Bampita Simple. Tolaba bulabi, subscribinga, sharinga, ate mbalinze mu comment section. Olowooza ki ku submission ya Betty Nambooze Bakireke?